oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kola muganda nga kola ekibuzo omusajja yena alina omukozi kuba kola anedda munnange just namuwa kitiibwa that munnange kyajja kino nekiyisa abantu bubi ebaggwanga lyendimu n'amawanga amalala nange nekinkakatako ng'omuyimbi fall back a little bit nsirikiremu nsooke ndaba embeera y'abantu nange nyambye ntya ani gwe ntuukiridde omuyamwaka akadde akazibwako. Olwaleero tukusanze oli mu osazeeko oluguudo lulamba. Oluguudo munange sirusazeeko naye ate munange oluguudo era munange I think tusazeeko just I think lwakukola era tunamala okukola tujja vaawo. Wakoma kikola nga tuli eri ku Parliamentary Avenue osalako oluguudo. Era omukulu wambuuza n'angamba ki ekikubadde kikubuzaabuziza ne mugamba mirimu gino era muzeeyi gyagirese bino era. Kati waliwo ekintu ekiriwo. Yes sebo. Wene Grace mwakomawo. Ebintu bya Grace Can munange mbadde mbiwulira mu nkuubo era nga biri mu nkuubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi. Olubuto munange sirumanyiika ate olubuto lwange ndwanjula obanga lwange ndwatwa n'engamba eri eggwange n'engamba nsuubira kino kyesaatudde mu lulimi lwange kyesaatudde ku lulimi lwange n'ekisindika gy'oli mba kisi kya province nganzo mulange. Grace Can munange mpulira erinnyuma muyimbi mpulira erinnya muyimbi nyinza okuba nali njogereza nyaako naye munnange mbayimbi abangi ne mumanya erinnya mbu Grace Can gyali n'ate nze bintu mulangira bintera okuwa obudde n'ebyensemberera tekirimu. Naye ng'ate amawuli agaliwo amatuufu gagamba olubuto olwo mwekwasaganya okakala mu mukubi eryente. Ate omuntu atagaddangako naye oyinza batoka kasa olubuto gutali. Olumusinikira ku WhatsApp. Kyogamba nti Grace Can aswanya. Kyengezako okugamba nze nganze omuntu omukozi ebintu byempa amakulu ate byempa obudde ebintu ebiriko facts naye ebintu byenkuubo ebiri mu gossip ampita nnyo bisigale mu nkuubo. Munnange ensonga ezo era nazo kanzerekera olwo. Yes sir. Ebitabo byakomawa. Ebitabo munnange era nga wonsanze nga nkola ssebo ye muzeeyi onsanze nkola taata ekitegeeza munnange era okukola kwe kwakubiyingiridde ssebo. Nedda okusoma nno by the way si kibi ekusoma nno si kibi naye ate munnange era kibeezaawo okusoma okwo okukola. Ebitabo byakomawa. Ebitabo birina okweyongerayo muganda wange naye ate munnange nawe kenyinawe okimanya ali kazindaalo munnange embeera ya covid munnange buli muyimbi badde mukutte era okusiringanya emirimu munnange siringanye munaye okuba kweyongerayo kuba kweyonga kubanga ate okusoma tekukoma. Atulaba seti y'amaanyi kinsanyusa ebintu bya bbeeyi tuli mu covid abayimbi bakaaba kwe vidiyo zokola zabbe otaddemu sente. Sikuteekamu ssente oba gaa muno munnange nze ne ttiimu yange manyi ki getugasa oba kuno entu ezituyenyiza okuba nga tukiteekawo. Omanyi covid munnange ayingidde nnyo abayimbi n'okukola kubadde kuzibu nnyo okubadde kwa kuwatanya naye tubanga munnange avuuka ab'enjawulo kati nganze omuyimbi omuto nvuddeyo ne ŋŋamba let me do something, let me create a bigger project as the year is ending njowa abantu bange batuukeko kimpa essanyu. Oluyimba olutuwulira lwefaananyiza okuba nga olw'Abakongo Abatanzania naye emabegakawo abayimbi bagamba nti bagoba Abakongo mu Uganda okumala amaanyi naye tulaba mutambulira mwezi nedda okuyimba tekuliko limit. Omuntu asobola okuyimba ku kintu kyonna kyonna omuntu asobola okuyimba ku sound yonna it has no limit. It's art. Okuba ate nga nyimbye wenti tekinjawula ate tekinkyusa kuba nze Munnayuganda kubanga akiyimbye n'eddoboozi lya mwana Munnayuganda. Ebibiina bingi ebyabayimbi waliwo ekyaba superstar ekyabawo byonna toli muyimbi wa Uganda. Ekibuuzo ekyo kinsanyusiza nnyo olaba bambi tuyinsoma nze mu kutandika muno music ono taata nalubukonkana nnyo ate namutuyanya nnyo ku mukono gwange teri kibiine ku ebyo byoyatudde kyali kivudde ne kigamba kigenda kuyamba kana akasoga kano okutuusa eddoboozi eri abantu
obanga obuyambi bwali butuuse nze saabufuna nze nganze omuyimbi. It means where I'm coming from day ground one kutoba n'abantu bange. Why would I look for them now nga ndi nsonga? Why? Njaga tube authentic, tube amazima eri eggwanga. Bino ebibiina bigana ebiteeka amanya polisi z'abantu, polisi zaabwe naye they do not even interaction to one-on-one with an artist. You get? So nze sina oyo psychopsis w'abantu abo sambu ebyokulimbirira mulimba abantu biberemu abantu nga balimba abantu. Nze njaga nnyo ekintu ekituufu kyegamu omuntu muyimbi agendamu ayambibwe bambi ekitooto kye kituukibwe. Nate nze Prince w'akasajja akasoga kuva kulimba lwange olwasooka gwogunsimbye uma yaliyongeka promoting. No, it is this boy who has been trying in his way. Ntusiza. So I want to be authentic ngambe nganze oma wano wendi kantu yanera kansigale nga ntoba ku lwange. Yes sir. UPRS yavudde negamba nti abayimbi mujje mwewandiise UPRS collecting sente zaabwe nawe ogendagenda wewandiise. If UPRS, if it's authentic era nga nkugamba Chaye nyoma onchaye nyizo chawe gwanga nenga chechiriwo ena je yamanyi bro tusaba no luyimba lusale border ku border man sala yo nditwala kujja otegera yebaza nyota ato bitegere byaffe amtega mzee olugendo lumanyi basi utegera kwa manje tukute manje tulumba nenga choma kiri kimu otademe Kiswahili twageze dda ambanyo kizani mwana munasa ndi na Uganda era iraza kimu mu East Africa manje chikiriza. So I want this for Kenyan people, I want this for Tanzanian people, Rwanda, Burundi.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.